abeeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatenyo gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomebwa Jason ne Lady Slike. Tuula, kalira, wuliriza, nyumirwa amawulire. Mu Senegal ne South Korea kigambibwa nti demokrasi yakola oluvannyuma lw'abannyini misango okugisasulira era pulezidenti wa South Korea yakwatiddwa ku nkoona. Ono omukulembeze Park Geun-hye yakwatibwa mu musango gwa buli bw'enguzi ekyaleeta ebbugumu mu bantu abamu n'abawagizi bwe okwekalakaasa ku nguudo okumala ssabbiiti eziwera. Mukyala Park yakunkumulwa omukono mu kibya mu mwezi gwa Disemba era nga wiiki ewedde yaggyibwa mu ntebe olw'emisango egy'okuziimuula ssemateeka w'eggwanga. Abeekalakaasi baatebuka ne balumba poliisi ekyaviirako babiri ku beekalakaasi okukkirira ezzira ku mwa. Newankubadde entebe ebadde emuwoomedde kati avunaanibwa emisango gye yazza ng'era abamu bagamba ono n'abakyala alina okusasulira emisango gye. Abangi bagamba okumwamula mu ntebe kiraga obwerufu mu nkola ya demokrasiya. Kino kinsijukiza okukwatibwa kwa Meya Khalifa Sall era n'omusajja mukulu avunaanibwa misango za kubulankanya nsimbi. Kw'ogatta ebyokwenyigira mu bukenuzi n'obukumpanya ono yagamba zino ensonga za byabufuzi. Naye oba abantu emize gye bagikooye kirabika nga ne ku mulundi guno amazima gasaliddwa. Era bannabyabufuzi baakusasulira emisango gye bazza. Okuyiya emisono kati kwe kuliko ng'era aba IKEA basazeewo okutendeka badizayina okuva mu Afrika okusobola okutondawo enjawulo mu bibajje. Badizayina 7 be balondeddwa ng'era aba IKEA baagala kweyuna wano ku butaka okusobola okutondawo enjawulo sinze ku mu by'emisono okuva mu mambuka mpaka mu Maserengete eby'emisono birabiddwako era okuva Nairobi mpaka Joburg Africa erabiddwawo. Obutale bw'ebyemikono butera kusangibwamu bintu byebimu naye ng'emisono gy'Abafirika gisukka gumbira empunde n'ebitengi era aba IKEA baakutongoza n'enkola yaabwe mu 2019. Eno enkola yakusigala mu Afrika okulabwako. IKEA eri mu nsi nga Morocco ne Misiri era nga yakubuna mu katale mu mawanga ga Afrika gonna. Badizayina wa Afrika bakoze kinene okuzibikira lino eddibu ng'era mu Nairobi Siru Waweru guno omulimu agukutte kannabwala. Kampuni emanyikiddwa nga Fan Kids eyiya ebibajje mu nkola ya wano era nga bisufu ddala. Okulowoleza ku ddaala ly'ensi yonna nga kw'atadde n'okukozesa obukodyo bw'obano ku butaka yandiba ekkuba okututuusa ku buwanguzi mu biseera by'omu maaso. Emiwendo gy'ebisolo gikendedde mu bungi emyaka egiyise. Omusasi waffe Oki Forever katuwa amasu. Enkyukakyuka y'obudde ekosezza nnyo omuwendo gw'ensolo so ng'ensolo nnyingi zisaanyizibwawo abazikukusa awamu n'entalo era ensolo nnyingi zisaasanya olw'ebibira ebisaanyizibwawo nga n'abantu beeyongedde okulimira emmere mu bitundu by'ensolo zikansangwawo. Omuwendo gw'eddubu erisangibwa mu bifo by'omuzira gweyongedde okukendera olw'enkyukakyuka y'obudde nga buli mwaka lyeyongera okubeera ery'ebbula olw'ebbugumu eryeyongedde era abakugu bagamba mu myaka 3 lino eddubu lyandisaanawo wabula amazike agayitibwa orangutan nago gandisaanawo mu myaka 10 egijja olw'abasuubuzi abagatunda n'abampemba bagayigga. Ekikola ky'okusaanyawo ebibira ku buzinga Borneo ne Sumatra gano amazike gye gasibuka wokka nakyo kyeyongedde okuteeka amazike gano mu matigga. Ensolo gye bayita taiga eganyizibwa nnyo mu nsi za Semazinga Asia nga kati esanyizibwawo mu bitundu 9 ku 10 mwe yeetayizanga era kati ensolo zino zasigala kulabwa mu bibira by'ensi za Nepal ne India nga bwe twogerera zaggwera ddala mu nsi ya Cambodia. Enfudu z'omu nnyanja zibika amagi ku lubalama lwe lumu buli mwaka ekikolwa ekyewunyisa bannasayansi ne guno gwaka wabula ekisolo kino kati nakyo kiri mu bulabe olw'omuze gw'abantu ogw'okuŋŋanya amagi gaakyo awamu n'abavubi abagakwatira mu butanwa mu butimba bwabwe. Ekyennaku omwaka oguwedde enkula enzirugavu zaalangibwa ng'ensolo ezaasanawo obutadda nga kino kyakakasibwa ekitongole ekya International Union for Conservation of Nature era okufaanana ng'enkula zino omuwendo gw'ensolo nnyingi gukosebwa nnyo abalambuzi abasasula okuziyiga. Sigadde nze Oki Forever nga mbaweereza ku Newsbeat. Weebale nnyo Oki Forever naago gatutuusaako. Oluvannyuma lw'okujaguza olunaku lw'abakyala ssabbiiti ewedde ebibiina by'abakyala ebiwerera ddala bikubiriza abakyala nga bannakazadde b'eggwanga okweyongera okwetaba ewamu n'okuvuganya mu bifo ebikulu mu gavumenti zaabwe kubanga omuwendo gw'abakyala guweza kumpi ekitundu ky'abantu abali mu nsi yonna wabula abakulembeze b'amawanga abakazi bali wansi w'ebitundu 10 ku bitundu 100 byokka. Newankubadde omuwendo gw'abakulembeze abakyala gweyongedde ddala mu nsangi zino abakulembeze abakazi kati bali 15 bokka ng'era bakyali batono ddala wabula abakulembeze abakyala beeyongedde e Bulaaya mu Semazinga y'omu Maserengete y'Amerika mu Asia ne Africa naye ng'ate abakulembeze abakyala tebannalabwako mu nsi y'Amerika. Mu mwaka gwa 2016 mukyala Hillary Clinton ye mukyala eyasookera ddala okwesimbawo ng'omukulembeze w'ensi eno nga yalondebwa ekimu ku bibiina ebikulu ebivuganya obuyinza bw'eggwanga lino wabula abakulembeze abakyala babiri baakagibwa omukono mu kibya era Park Geun-hye omukyala eyasookera ddala okulondebwa ku bukulembeze bw'ensi ya South Korea yakagibwa mu ntebe y'obufuzi olw'okukolagana n'omulaguzi nga kino kyabaddewo nga wakayita emyezi 6 okuva lubamuyimiriza. Omukulembeze omukyala omulala ngono ye yali omukulembeze wa Brazil mukyala Dilma Rousseff naye bamumambulako olw'okugootanya eby'embalirira wabula abakugu ba UN bakakasa nti okulonda abakyala mu bifo ebyobuvunaanyizibwa kyaleetewo enkulaakulana ey'amangu mu bitundu gye bava. Ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma n'olulala tuula owuliriza amawulire amalala agookya.
sigadde nze Jay Sentino ne Lady Slike. Gano ge mawulire ku ngoma, wulira amawulire. Tuula, kalira, wuliriza, goberera okuva mu studio mpaka ku street. Ge mawulire. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Yes, goberera engoma. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Yes, goberera engoma.